Keizi wagenda wamma kufumbirwa. Mwanyinaze Keizi fumba. Nakuwulidde Keizi wankubiddeko Keizi nga gy'oli otokosa bijanjaalo. Keizi fumba mwanyinaze. Va ku fulufiga byayogera. Fulufiga wayogera bubi nnyo ku Keizi. Lwaki mumanyira abaana b'abantu? Keizi gwe wamuleeta ku NBS. Gwe wamuwa omulimu. Omuntu wabasazeewo okugenda ddembe lye. Baga Keizi ajja kufiira ku NBS. Mumanyira abantu. Ne mujja ne mweringira mu bulamu bw'abantu. Keizi gwamuzaala. Oba Keizi asazeewo okufumbirwa. Oba avudde ku NBS ddembe lye. Toyina right full figure kwogera ku Munnayuganda agenze kunoonya ssente. Lwaki mumanyira abaana b'abantu? Olowooza bwe yali akwata omuzindalo yali enkomerero y'ensi. Mutuggyeko emitima emibi. Omuntu n'agenda wamma yeenoonyeza 10 era n'osigala ng'omulondobera. Ddogo lya kika kyeryo. Abaavu temubaagala. Abagenza okunoonya ssente muboogerera. Nze ngenda mu Amerika kufumbirwa. Abanayuganda kambabuulireyo ekintu kimu. Nze okummanyira mmwe. Nga nyenze enfumbiddwa mu Amerika nti muli awo munjasamira. Labadaba nga temwamwogerera. Wano le Vikson yafumbirwa omukazi mukulu muzibu ye nga temwamwogerera. Gulu neddi basiba bamukuba enkya n'eggulu. Nga temumwogerera. Bannamawulire bonna babawasizza. Abo bonna basayimoka wala atatwala tu. Bo nga temuboogerera. Bali buno bukyayi bwa nkula ki? Kebampase mulindeko. Nkyanoonye mukazi ampasa munjasamire oba naalya mmwe. Wamma Keizi fumba yoze ngoye. Mwannyinaze Keizi ebijanjalo biteekeko. Gwata. Ate nakulabye olina oyo Namulindwa. Simanya Namulindwa. Oyo yadduka kubukedde mubeera mu ŋŋambo. Keizi tonnafuna bipapula bajja kudipotinga va mu by'eŋŋambo. Oli wa Namulindwa. Nakukubidde ne gwa Keizi okola kye wa Namulindwa. Mbwati Junior tubeera board. You haven't even got papers. Okola gwa ŋŋambo kati otunyumiza ki ebye Uganda bye tutamanyi. Keizi oba ogenze kola genda okole. Va ku social media. Gobolozwa eyo mu America n'aba celeb. Bino ebyowa celeb kati byejjeemu that's past tense. Bitulekere. Naza abaana oyo omukazi gwafumbirwa alina abaana 3. Alina n'omutaayonka. Kwa bawe bambi nga tannamu divorcing. Yibayina omwana wa myezi 3. Olya ku ssente z'abaana abo Keizi. Abaana abo baagale. Kakati goli first born w'oyo omukyala. Be bantu bana balina okulabirira. Era abakyala muli bazira. Abakyala muli bazira. Naye omukyala oyo yawasa Keizi muzira. Abaana bana kati ne Keizi naye waakuna. Era muyita mami. So abakyala muli bazira. Nenga ntwala okushima kwange eri abavubuka munenge emirimu gyagana wamogezezzaako buli kimu n'oyingira obufumbo. Nkutumiddeko nnyo mugume mufumbe.